n'ekinobu maaso kabwenfuufu nga tomuwaamu kitiibwa. Kati Katonda bw'atuula mu bulamu bwo yeetaaga okusinza. Amiina. Bayibuli egambye etya mu Isaaya 6 olusooka n'olwokubiri. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange. Nnyumba ki gye mulinzimbira era kifo ki ekiriba ekiwummulo kyange? Kubanga bino byonna omukono gwange gwe gwabikola, era ebyo byonna ne bibaawo bwe bityo, bw'ayogera Mukama. Naye omwavu era alina omwoyo oguboneredde era akankanira ekigambo kyange, ye wuuyo gwe ntutunuulira. Yeebazibwe nnyo. Wulira ekigambo ekyo. Eggulu ye ki? Gy'atuula. Ate ensi ntebe ya bigere bye. Kitegeeza nti wonna munene ajja mu ggulu ne ku nsi, ate wonna gumutakyawo. Naye gwe bwe yakuyita ayagala kufuula yeekaalu ye, ayagala kufuula ekifo mw'atuula. Kati atudde ku ntebe, wanayogera ku bunene bwe, naye ayogera ku ntebe ye. Ayogera ku ki? Ku ntebe ye w'atuula. Ayogera ku kitiibwa kye ne ku bunene bwe. Ekyo kyokka bw'ayagamba nti eggulu ntebe ye, n'ensi sooka weetunuulire weepimemu, ojjaawa ku Katonda. Nga tonnaba kuyimusa byonna na kuleeta ntiisa kumutya. Ekyo kyakugambye akuwa kifaananyi. Olaba ki njovu n'odduka n'ogamba nti ekintu kino ekinene, naye nga kikomaawo ate osobola n'okiwaanyisa. Naye yakugambye muno mwonna omuli ebintu by'olaba, kati ate n'ensi gy'olaba ntebe ya bigere ye tajjaako. Bakabaka abanene babeera muno ne babeeramu bangi, naye ye bigere bye byokka bye bikola ki? Bye bituulako. Anoonya okulaba nti ateeka ekifaananyi mu ggwe ekinene, kireetere omutima gw'omutwe ow'omunda okumutya n'okumusinza. Waggulu gy'otalaba eyo ntebe yange. Amiina. Eyo ki? Ntebe yange. N'agamba bw'ati nti kubanga bino byonna biriwa by'olaba, ebyo byonna biriwa by'olina ewuwo. Olina obugagga, olinayo akabuzi, olinayo enkoko. Bino byonna biriwa omwami wo, mukyala wo n'abaana. Omukono gwange gwe gwabikola. Amiina. Anoonya omutegeere. Bino byonna by'olaba, bye weetaaga, by'oyaayaanira, by'otannafuna, omukono gwange gwe gwabikola. Anoonya ekifo mu ggwe osobola okumusinza n'omutya nti oba nti tuyaayaanidde nnyo ebikwatikako, ne twerabira nti Katonda y'abigaba, ne twerabira Katonda ye yabikola, ne twerabira nti biva mu Katonda. Buli kyonna kye tulaba kyasesemwa kigambo kya Katonda, kyava mu Katonda. Yagamba nti wabeewo ne kibaawo. By'oyagala by'otonnafuna, akugambye omukono gwe gubikola. Amiina. Njogera ku kigambo okusinza. Kati abantu abamu twerabira ne tusinza ebimu Katonda bye yakola, ne bitwerabiza, ne bitujja ne mu kifo kye tulina okubeeramu, ne bitulemesa okusinza Katonda, ne tusinza biri ebirala ebitali Katonda, ne twerabira yabikola. Kati wanaatugamba by'olaba nga mulimu n'ebyo bye weetaaga ye yabikola. Kitegeeza ki? Yabirinako command, bimuwulira, bimugondera. Kati ffe kyatwetaagisaamu tumutye. Bwe tunajja gy'ali tumanye yabikola. Omugagga alina ssente naye eri yazikola. Byonna by'olaba eri akola ki? Abikola. Yeebazibwe omulungi.
katonda nti atuwagala aga nti byonna bibaawo bwe bityo bwayogera Mukama. Naye omwavu alina omwoyo ogukola ki? Oguboneredde. Kati wano waliwo ekigambo ekitubulamu mu Matayo 3 aga nti wa mukisa alina omutima. Matayo 5:3 tugambira otya? Tugenda balina omukisa abaavu